Abasiraamu bagamba nti bannaabwe abataano be baakwatibwa ku Lwokusatu lwa wiiki ewedde mu ngeri eyabeewuunyisa. Bamukwata Abdulsalam baganda be ne bagenda okugoberera ekiro banoonye nga bawulidde nti bamututte mu maka ge okucekinga ebiri ewaka. Bwe baatuuka nabo ne babakwata abantu basatu okuli Sheikh Siraj Kawoya, okuli Rashid Al-Sigalla ne Twaha Sekitto. Awo ne bawera abantu bana. Ne bagenda wa Sheikh Kawoya ne bajjayo mukyala we Aida. Okuva olwo abasiraamu bagamba nti poliisi yabasalira amagezi bawaabe omusango gw'okubulawo kwa bannaabwe kuba yali tebalina. Kati abasiraamu b'oku muzikiti gw'e Nakasero bagamba nti balagidde bapuliida baabwe bakole okusaba eri kkooti okukaka gavumenti okuleeta abantu abo mu kkooti, era tubadde tusuubira nti enkyadde bagenda kubasaavinga officially. Poliisi etubuulidde nti be yakwata emaliriza okubabuulirizaako nga kati ebatwala kuvunaanibwa. Abamu bakwatiddwa era bagenda kutwalibwa mu mbuga z'amateeka olwaleero olw'enkya. Abalala bakyakwatibwa. Kasita batutegeeza nti kkooti gundi gye baba batuttemu nga tugenda. Tubabuuzizza ensonga lwaki bannaabwe baakwatibwa ne batubuulira nti tebalina bukakafu wabula nga balina kye bateebereza. Bayinza okuba beekwasa ku kufa kwa muganda gwaffe Mustafa Bahigwa eyatemulwa. Tulowooza nti waliwo ebigambo twali tuwulira mu mawulire nga abantu bagamba baagala okwekwasa okuwaayiriza abantu abamu nti bali mu kintu kino. Kati ekyebuuzibwa obanga bannaabwe abaabulawo be poliisi beetwala mu kkooti enkya kuba yasooka kubategeeza nti yali tebalina nga kitegeeza nti baabula. Ernest Wisdom Kiyonga, NTV Akawungeezi.